kalemeremerako ayiya nnyo apanga toba mu He's never loser, always a winner. Bera nesubi bera kwe n'amaanyi Mukama alikuyamba kano nkuwa kabadi bakubigamba towuliriza kino kyalaali kati nkugamba mazima luno sirwali Say you have a blessing wasige Mukama yekka yasinga byonna Never give up on something oyo yekka mala byonna Ebislo mubuli kyokola towuliriza pokopoko zenkulabula lunaku manye ebirungi bijja kyolina okola kwefuba tatosoberera. Yes, mutelevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinya ade ubafuuse kino byanja. Of course tuli Ntwetwe mu town council oba tuze tulaba omulimu gwa boda bonga bo abawangalire Ntwetwe bagufunyemu batya biki bibagukolamu wabiki bibasobola okwagazisa igwe omuvubuka alaba nakugamba nti program muvubuka kola twogera n'omuvubuka oyo yenna gwe tutandise naye ye chairman wa Boda stage Boda Ntwetwe Boda United koza amanya agange bitibwa Ssabajoje William chairman wa Ntwetwe Boda United. Ntwetwe Boda United. Buza kubalabi baffe aba Focus TV. Sebo nsanyuso balaba abakulu aba Focus TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujjako mu kitundu kyaffe ekya Ntwetwe constituency. Mu butuufu tusiimye nnyo okuba nga tumuzeeko okutubuuzaako. Lw'ebiseera ebisinga aba TV zonna batera kujja eno nga baze mu buzibu. Gundi yafudde nga bamuleese kukola kukolo weebale nnyo. Naye mmwe omulamwa gammwe tugusiimye nnyo era nsuubira gugenda na kuweesa ababadde batannaba kujja mu mulimu guno nga bawulidde ebigambo byaffe. Cheya tusigire ku kifaananyi kye ba boda abeeno naddala mu kigambo eky'empisa tuvumiddwa nnyo era twogereddwa nnyo olw'okusiiwuuka empisa olw'okuwemula olw'okusiiya buli kitonde ekikyala simanyi oba bwe bumu kusomesebwa kubasomesa mu mulimu guno lambula ekifaananyi kye ba boda ebyo byavaawo kuba twagufuula mulimu era amateeka ge tulina lwakuba tetwategedde nti ojja mbadde nja kukuleetera ku constitution yaffe ogiyiseemuuko amaaso bye bimu ku birimu nti tuweesa n'engassi naye okuva lwe twakiteekawo singa ozuulibwa nga olina ekikolwa ky'okoze ku stage wano osiiyiza omuntu ayitawo kale twagenda okizuula nga mutuufu kituvumaganya osanga omuntu ng'ayitawo oluusi ali ne muwala we oli naakola ekintu ekyo ky'ogambe kale wano ewaffe tetukikolera ddala era guno mulimu n'omugamba mukoka mpangire weebale nnyo ebyo tebikyaliwo era tebiriiwo tuli baana ba mpisa abantu baffe wona ba boda ya wano balina empisa era omulimu gwaffe sebo gutambula bulungi kyeyagwagalisa omwana ali eyo alaba ssaawa zino yamaze essaawa eno ffe ng'aba boda ya wano tulina n'enkulaakulana gye tugenze twetuusaako era twebaza nnyo ekitongole ekya boda bbanja batukutteko wano tulinawo abaana kati ng'omukulu ono Lasidi gw'olaba yajja tugende yagenda mu tugende kati essaawa zinawezeza pikipiki 3 wano ku stage atwalayo busente butono nnyo n'oba tolina pamiti bakuwa pamiti n'ovuga pikipiki omukulu oli babayina boda 3 olw'enkola ennungi nti naffe bakyamaani tubateerako emikono ne tubawa sitampu ne babawa pikipiki era ne bakola buli omu n'amalayo pikipiki abaana abasinga wano kati batandise ovuga pikipiki ezaabwe olw'ensonga nti baagufuula mulimu olw'obukugu n'ebbanga lyamaze ng'akola omulimu guno akugambye ebirungi bye gulimu n'abaana bazze nga bakulaakulana baalaba bakusongeddemu tugenda kwatunyumyamu nabo ab'enjawulo nga batweyambirira amannya gaabwe nakugambye tuli mu Ntwetwe town council ezimu ku tawuni ezikola Ntwetwe district abatunyoma nti tuli balogo Cheya guno gwe mutima gwa Kyankwanzi Cheya waliyo abatugamba nti ffe ab'Entwetwe tuli balogo ab'Entwetwe tuli basezi ab'Entwetwe tuli bakataala njagala otune mu kamera obisaanyewo tuli bannakawunde basekawunde nedda ebyo ebintu byaliwo just bano abanoonya abakola firimu zaabwe be bakifuula bwe batyo so tosuulirira Ntwetwe kubanga Ntwetwe ebimu bikwate ebimu byotwogerwako ne si bwe kiri tekikugana kujja tandika kukolera eno tekemu akasenteko
ofuna abavubuka abakozi nga bogenda okulaba wano abasobola okukolera ddala emirimu egy'enjawulo. Tugenda kufuna endowooza z'abantu ab'enjawulo, baganda baffe abavuga bodaboda nga batubuulira amannya gaabwe na biki birungi bye bayinza osisiiga oba byayinza otulaga mu kifaananyi ky'obwa bodaboda. Sewante Juma Vice Chairman, Boda Transporters. Ekyamazima nga chairman bwayogedde owa United. Tuli baana ba mpisa. N'ekirala enkulaakulana tulina. Mpozi ate ku kyenkulaakulana mulimu ebitongole ebimu ebize bituyamba. Kino kikyaka kigenda eri gavumenti yeetuyambeko. Ate ebitongole ebirala ne bikola ki? Ne bitubba. Kati nga waliwo ekitongole ekyajjama kyali kyeyita jjaaji. Kyatubba nekimala nekigenda. Kate ffe ne batuzingamya. Kasibantera sidi Ntwetwe bodaboda. Mubaka kibwowa omuvubuka ssaawa zino nga yandyagadde okuba nga ye ayagala okubaako omulimu gwe yeetandikira. Omuvubuka yenna ali eyo ng'ayagala okubaako omulimu gw'atandika. Bw'aba talina mbeera yonna emutandikisa ffe wane waffe obaawo osobola okukola ne weezimba ate ng'otandikidde ku ssente entono nnyo n'osobola okufuuka omuntu ow'omulembe. Amanya agano ne bampita Kakoza Juma. Omulimu gwa boda ogusanze otya? Omulimu gwa boda si mubi, tugeze omulimu gwonna kisinziira ensevinga y'essente naye nga tulina ekizibu kale kye tufunye. Gavumenti tetufuddeeko nnyo. Tukola naye kwegana osanga gapiki lusi ya miliyoni 4 nga bwe giti loni nejjange kumpi yaga kugwera mu miliyoni 10. Ate bba abaziba wane batakwatibwa nako era gavumenti tabafaako bbako. Kasitivude koma wano Ntwetwe buli muntu yenna ali mu nsi muno mu nsi yonna ng'olina smartphone osobola okulaba obubaka obw'enjawulo. Tulina babodaboda era tuli ku oludda lwaffe olwoye Butemba Road sito tuli ku Butemba Road wane tuko mu Town Council. Tukyannyamu nabo omubabiri basatu. Amanya nze Ssenyonjo Bosco era nga ndi wa bodaboda wano ku Ntwetwe stage. Omulimu gwa bodaboda okutwaliza wamu si mubi. Naye era ng'emirimu egy'enjawulo tusangamu amajinjijinji etutambulira eyo. Oluusi oyinza okuba nga olina gy'ogenze nga walaaka ngeze ovudde wano ogenze Mitiyana mu madde obudde ne bukola ki ne bukukwatira mu kkubo ate ng'ekituufu akasente k'ofiisi zaako tosobola katoolako nti oba opangise kalooji weebaka eyo era ng'olina okufuba okole ki okomewo eno ku butaka. Naye oluusi okutuuka mu kkubo bafande ne bakukwata awo tugiragira ng'oluusi n'obadde ofiisi zaako bukoze eki bugenze n'okutwaliza mu nsonga endala. Gavumenti n'alibadde ngisaba nze nga nze omuvuzi wa bodaboda ebitongole bino ebigaba ebijja nga bisuubiza okugabira ababodaboda bajaaji mu kibanja mpola byandibadde nga biyita mu mate yes. Amanya nze Faizo. Omulimu gwa boda ogusanze otya? Omulimu gwa bodaboda ogwo mulimu mulungi nnyo era tufunye kasente. Naye era kuba ekintu ekitusumbuwa kiri kintu kimu amakubo. Amakubo si malungi ogenda n'ofuna akalima awo n'ogenda eyonga ekisala baluddawa ebinnya osanga ebinnya oluusi omusabazi omusudde awo n'okumawo nga takwadde kasente ekyo kyokka kyekituluma. Omututte ne mutuse kubonga bbi yenagamba tontuusiza sikuwa sente. Omulimu gwa bodaboda ngusanze guli 50-50. Olw'ensonga gulimu ebisoomooza ate nga waliwo n'ebirungi okugeza afe abavugira abagagga oluusi kugamba tufuna ebisoomooza esebo kwegamba tusanga okusomoozebwa nti omugagga agenda natuka akasente nga agagala ku wiikendi ate oluusi wakanoonyeza mu wiiki awo ne kabulamu okakana akamotoka nga kapiki nga kakugyeko oluusi anti esasula nti kati eno mukyalo ngamba bw'oba badde otambula nange bulungi nze boss okasikatidde nkimanya anti kakati tugenda netufuna omugagga agenda natuwa piki nga buli kizibu kyonna kyonna kwegamba bw'ofuna omulimu ogwo obanga amaze buli kazibu kali okwo kati ate ogera n'ofunamu oluusi ofunye 7-2 mu wiiki ayagala 8 ate nawe olina okulya. Babosi abatuwa pikipiki muleme kisuso omuntu bwakunyumira nagamba leero tebitambudde bulungi mutegeeri omulimu gwa boda si mubi
naye nze nganze nsaba gavumenti etuyambeko wano ewaffe eno mu kyalo enkuba eba nnyingi amakubo mabi nsaba kafiyo ajongezeyo mu maaso ko wakati oyinza ovuga kati ngaffe wano eno ogenda ng'ekisala sa tomanyiiyo esala nze manyiyo wafaanana ogenda tugeze wano ovaawo 11 nemanya nti saawa oyo emu osanga nduuse wano nkomyeyo stage oba nga nnyuse naye ogenda ovuga amakubo mabi nolwa mu kkubo saawa egendako n'emu ng'okyali mu kkubo ate abantu bawokolera nga yes kafiyu nga ekutte kati osanga omusirikale wafaanyi nakukwata ayaga nti obudde buweddeyo ate nga gomanyi nti obuzibu bufunye mu kkubo bungi. Amanya gange n'eddoboozi nze Yiga Steven. Yes sir. Omulimu gwa boda ogusanze oti? Omulimu gwa boda sigusanze mu buzibu naye ate akasente kabuze n'ebya kolona asinga muzeeyi atuta bulungi nnyo akibala ddamu tukikuba yatuta naye ate anti katawa kusawa 3 akasente kaba weekali. Omulimu gwa boda ogusanze oti? Obulungi bwa boda boda sibusanze mu buzibu bwonna. Nkozemu kakabanga katono ate nenyirwamu oba nenfunamu ngubuzemuko omwaka gubadde guwera nate nzimbyemu kakayumba nate nga piki si yange kakati nno nze kyempeeza abavubuka bannange bonna abaali eyo mu kyalo yenna abatalina mulimo kasaafuna akalimu ka boda boda atandike okukola. Omulimu guno gusanze otya gukola naddala tuli ku gwa boda leero? Omulimu mulungi gwe nkola. Mulimu mulungi ogw'okukanikira ababoda. Bakanikira ensasula yaabwe ebyeti? Ensasula yaabwe nnungi. Tebakuba nnyo bulango nti leero sirina nemusirina ne bakulyaza amanya? Tebankuba bulango bansasula bulungi. Obubeeramu ne toyagadde gwogerawo? Tebubeeramu bansasula bulungi. Sasula bulungi so yabafunyeemuko nga tuwumbawumba boda boda Ntwetwe. Sikusanze buzibu bonna naye abaana bali mu mbeera mbi kale twaliza wamu. No oli omwana akera ku masya najja ku stage okukola ng'olusitalabera mu miliyali. Vuga boda boda wano Ntwetwe naye embeera ya boda boda tuvuga naye omukati w'abaana tasobola kubula kubanga oba nfunye ng'abasaabazi 10 ku lunaku abo wakababa bulungi. Situli tewaizi mwerinze mu kyobutayimba mu bigambo ebitono mwerinze mu kyobutayimbwa n'okusomoozebwa kwonna kwe badde boogera mwenga vaisi biki mutadde mu nkola okwewala? Ekyamazima bw'obutayimbwa okubwewala obutayimbwa okubwewala bwe twekuumye bwe tuti tetusussa budde kubanga era obutayimbwa okukubibwa kiva mu kusukka budde. N'ogenda mu budde obuyitiridde saawa 4 saawa 5 n'otwala omuntu nga tomumanyi naye kati ffe okwekuuma kwaffe omuntu bw'ajja mu budde obwo nogaakankakole akalimu ako nnyoke na zino tusooka ne tumucekinga gwe mutwala gwe tutwala ne tumanya ati si wa bulabe talinamu kisi kyonna tioba ogenda saidi kino omanya nti mutwala kumpi awo tuba tusobodde okwekuuma bwe tutyo. Gye twatandikidde eri ne chairman owa boda boda state Ntwetwe United ng'akubuulira engeri gye bakolamu emirimu gyabwe beekumye batya okusiga ekifaananyi ky'owa boda ekirungi. Ade Wilberforce ekirimu Muyanja of course program Muvubuka kola obadde ku Focus TV kwobadde ng'olaba era tukusuubiza nti bingi ebikyajja mu maaso era bingi tukyalina okukolako. Nagambye nti omutimbagano guno tulina kuyamba ffe abantu abeffe ddala. Ntwetwe gye tukyadde leero era tukkirize tukome wano leero tujja tuddamu omulundi oguddako mu nsonga endala era ez'abantu ab'endala abakola emirimu egy'enjawulo. Muvubuka kola ye program for now. Bye bye.